Kayimbibwa mwala w'omusumba yennyini tumutegere amatu.
Mukama waffe yeebazibwe. Okulikirayo ku kyemisana tekinaggwa kubanga twatandise the Lamb's Supper nga we tugenda okuva ate tweyongereyo on festivities for 1,000 years. Amen. Si bwe twabaddeawo. Nolwekyo kijja kuba kyanaku nnyo ate okufuna the image ne tufiirwa reality. Think about it. If it was real, where would you be and where would I be? Wandibaddewa. Era buddayo eka alowooza. Really, Kristo ng'azze anantwala ku kyeggulo. Will I go? Tumaze ennaku 72 nga tusoma nga tuyiga ekitabo kino, The Song of Songs, the most beautiful book in the entire history of the world. Ekisingirayo ddala obulungi mu byafaayo by'ensi yonna. This study has been a little bit difficult. Kibadde nga kintu kizibu. It hasn't been the usual things bye tumanyi. Bibadde byakuyiga, bibadde byakunoonyereza, bibadde byakutuggula amaaso tulabe. And I hope somebody has learned something. Amen. Because personally I have been blessed. Amen. Era nange nandyagadde nsuubire nti naawe Mukama yakuwadde omukisa. Ekitabo kino ekyatuwandiikibwa Omwoyo Omutukuvu nga kiwandiikibwa in Hebrew poetry, mu lulimi olulinga omuzanyo, in a drama, kyabatuusibwako ekanisa Northern Uganda, ate nga mulimu characters abantu ababadde nga bakola omuzanyo guno oba nga batuusaako protect drama. Ekulaga ekanisa gye yatandikira, ekanisa gyegenda, era mulabye wetutuuse nga tumaliriza ku kyeggulaawo, olaba ekanisa eyava ku musalaba wali yesaba Kristo agisembeze eri Katonda, ogiraba kati weetuuse. Genze netwalibwa ku mbaga ey'obuki ey'obugole. Njagadde nga tetunayingira mu kyokuyiga ekyessaawa eno, mpite abantu abo babeyanjulire ababadde nga bagezaako okubayambako musobole okutegeera ekitabo kya Song of Songs. Kambayite bajje tulyoke tutandikire awo ekyokuyiga kino ekyessaawa eno. Kansuubire nti eri abagambe tubalinda. Nga bajja njagala ojjukire nti nze ekyenkoze toyinza kugamba nti byonna biweddeyo, era toyinza kugamba nti buli kimu ekiri mu kitabo ekyo kibatuusizzaako, kubanga obudde tebibaddeyo. Essaawa ezibaleeta, ezibatuusa, ezibajjawo noziraba nti zibadde nzibu, ate nga buli kanyirire kalimu ebintu ebijjudde eby'okunnyonnyola. Bwe mba nkoze omulimu nga ngezezzaako maybe 50%, ng'ebisigadde you have to go and pray, reach out for the Holy Ghost and make sure that you understand it. Totuulaawo n'ogamba nti tonna nkimanyi nkitegeera, nange akutuusizzaako bye nkutuusizzaako sikitegeera sikimanyi. I have so far understood that portion kyenkuwaddeko, kubanga Mukama atugamba tajja genda akola ki ng'atubikulirako mpola. Kakati akatundu ako k'ofunye zimbira ku ekyo weeyongera okukola ki, okunyweza okutegeera. Jjukira ng'okisoma ng'okola revision mu notice wakoze ng'owuliriza samani, manya nti tejja kuba nnyonnyola ya muntu ngeri gy'annyonnyola ekitabo ekyo. Kiteekwa kubeera verse by verse, history by history. Olina okulaba nti olulina olulusapootinga kuva mu byawandikibwa ebiki ebirala, ate history y'ekanisa era nayo ng'awo eyingirawo esapootinga ekyo. Ejja kubaayo abantu abayingiza bye bayingizaamu, abakola bye bakola, abanyola bye banyonyola, but if they don't speak according to the word, then there is no light in them. Sikyo ky'abooluganda. So you must make sure that as you study the Song of Songs, you must find out, you must research, you must exegete, oteeka okufuna amazima nga gava mu Bayibuli, si okuteekamu bigambo byo n'okifuula nti kyamaka kikwata ku mukwano. Not at all. It is the word written by the Holy Ghost for the church and for the love of Christ. Nolwekyo
characters nga bayingiramu buli omu ababadde batuyambako okusoma ekitabo ekyo nga bamaze okuggwayo bonna buli omu ajja kutubuulira ekitundu kye yazanye buli omu ajja kutulaga kye yatuyambyeko okutegeera bajja kutubuulira they will tell us their names and what part they played in this drama, prophetic drama. And then we shall start from there. Babadde bangiko ate ndowooza abamu tebaliiwo naye abo ababaddewo be batuyambyeko okutegeera ekitabo kino. Abakyaliyo emabega abo mbaga banange tulinda mmwe mbalaba temufuddeyo kwanguwako. Twagala kwata ebiseera tulinde ebiseera. Wandyagaddeyo akazindaalo ka mobile basobole okukakozesa okukola introduction. Baweddeyo batugambire abo nti batulwisa ssebo tetulina biseera. Abalala ndowooza beerabira bwerabizi nti bayambako okubanga mbalaba batudde. They don't remember what they did. Okay. Si enjo banaba bebayamba Granima leje tukyalinda mmwe bannange Granima leje akaseera tekatumala kambasabi mwanguweeko. Abajja ndowooza ebulayo nga babiri oba basatu. Akazindaalo tujja kutandikira waggulu eno. Thank you. Mutugambire abaliyo nti tubeetaaga mangu nnyo ebiseera. Mutuyambeko bannange mulokole ebiseera. Awo Yesu kyava agamba nti bannange bwe yajjanga eri abeetegese bali bakoze eki? Nga tebeetegese era obirabira awo n'omanya nti bano olwelo tebeetegese. Era Bayibuli yatwogeddeko ku makya nti you are not ready because singa mubeera ready muteekwa okubeera ng'eggye. You must appear like a mighty army. Ngeri so organized nga teri kulindirira buli omu amanyi kyakola ki? Buli omu amanyi kyakola. Kakati abo katubaleke tebeetegese. Kale katandikire ku bana abali waggulu buli omu ajja kutugamba amannya ge atugambe n'ekyo kye yakoze akazindaalo akakwase munne. Kama yebazibwe. Amannya gange nze Francis Kironde nakoze paati ya Mwoyo Mutukuvu. Amina. Amanya gange nze Livingstone Kagwa. Omukadde amaze ennaku ennyingi nakoze nga Katonda nabalina okujja. Amanya gange nze Kawuma Richard okuva kapootule kano bwe katandika mbadde nkola nga Yesu Kristo era bw'ate bw'atugamba mu kubikkulirwa nti raba nzijanga ki ng'omubbi. Yakoze nga Kristo oba kabona omukulu. Amannya gange nze mukyala Proscovia Kaggwa mbadde mugole ebbanga lyonna era nkyali mugole. Tabadde mugole wakoze nga kkanisa. Nakoze ng'ekkanisa. Tweyanziza yakoze nga kkanisa era olwaleero abadde mugole. Atutandike sayidi ey'eri.
Stand up. Yeah, my name is David Gronde, and I play the Poison Angel. My name is John Sawuliba, and I play the part of an angel. My name is Harley, and I was the bridesman. My name is Karin Shironde. I was playing as a little bride. My name is Ella Samakula, and I was playing as Vanessa, Badem Correctness. Peter Oprawanga, Badem My name is Daniel Shironde, and I was an angel. Amanya gange nze Frederick Awanzi mbadde nga malayika. Amanya gange nze Cross Kaganda mbadde nazanyanga omuwala embeerera. Amanya gange nze Julie nazanyanga badini kanisa etayonoonanga. Amanya James Sibambi nze erajjudde ebibi ebintu ebikale kungulu. Waliwo n'omwana omuto. Omwana ono omuto ali mu kagaali temumulengera bulungi naye naye alina ekyokuzannya kye yali azannya. Kamwogerere yazannya ekitundu eky'omwana yali ali yeetooloddwa amateeka ga Katonda agamuwa obukuumi. Amanya Christopher Sechewa nkoze ng'omu ku baleevi abasitwala essanduuko ya Mukama. Amanya Irene Nsaju nazanyanga malayika. Erinnya eno Kakatanga Omugabe nze omu ku basajja abalonda abaleevi abeddikanga essanduuko y'amateeka. Amanya gange nze Salomo Mukwaya nazanyako nga malayika ate era nezanyanga omusajja omuleevi esitwanga essanduuko ya Mukama. Amanya gange nze Mwanje Prime nazanyako ebifo bibiri. Gisooka nali nazanyako nga omuntu ajjudde ebibi nayambalako nga bwentyo ate ekiseera kyekimu nga nkola mu yeekaalu ng'omuleevi atambuzanga mateeka ga Katonda ssanduuko ya Mukama. Tweyansiza mwebaligimu kutuusaako ekitalo eky'okusonga obusongozi ekitalo ekisinga ennyumba zonna obukulu. Weewaawo amannya g'abantu n'abantu abakola tegaweddeeyo kubanga nzijukira wano waaliwo abaana abato bangi kumpi nga 10 abaali balaga amakanisa amatuufu n'amakanisa agatali amatuufu. Mubajjukira abo sibalabyewo neyakaba naye ali awo abo bonna sibalaba okubagamba bali muddamu abantu bangi ate n'ekirala eriyo ate abalala omwami oyo mwami Nassa naye akozesa omulimu gw'amaanyi kulaba nti ebikoleddwa wano ate abyongerayo eri abaagala ku internet oba ku YouTube abantu basobole okubirabako abaagala okusoma n'okubiraba era naye akoze omulimu gw'amaanyi. Ate eriyo n'omuntu ate akoze omulimu ogw'okuzimba yeekaalu ya Katonda mu ggulu naye waali wano ayambyeko okulindinga ttiimu ebadde ezimba yeekaalu ya Mukama mu ggulu n'okulaga ekitiibwa kya Katonda mu ggulu ye mwami Sam Sali. Taaliwo wanaye nandyagadde oyimire essebo abooluganda yakoze sayansi n'ayambako mu sayansi eyazimbye eweema lya Katonda awo. Abooluganda abo batuyambyeko nnyo n'abalala abayambyeko mu ngeri eziwerako
ate nange nabadde Dr. Jimmy Tumusinga nga team leader wa group eno. Tweyanziza Mukama abawe omukisa mwebali okubaawo n'okuwuliriza. Ku kiseera kino kamalirize on behalf of the team as the team leader nga tubaweereza oba tubatuseeko obubaka obusembayo obuzingazinga obubasiibula mwebala okujja okutukyalira mikya mu Uganda SDA Church era n'abo abali ebweru North London SDA Church olaba ab'emikya bano bangi nebalirira mu bwongo. Tubadde tubaweereza nga tugezaako okubayigiriza n'okubalabula n'okubategeeza nti ekiseera ekyokulindirira omugole Kristo atwala ekkanisa ye kikoze eki kituuse. Wonna w'oli bw'onooba nti osobodde okufuna olutambi lino, ekkanisa eya North London Uganda SDA Church ejja kubeera wano. Bw'oba nti ebintu bino obifuna kuva ku YouTube oba ekifo kyonna w'obifunidde, oba bw'obifuna ng'olina ekibuuzo kyolaba nti ekyo saakitegeera baakyogerako baakiraga, tuukirira noonya ku ssimu ey'ekkanisa eno North Uganda SDA Church ejja kubanga esabira wano okutuusa any other information gy'onoofuna okuva ku YouTube oba ku internet anywhere else. If they move from here, they will let you know. But before you see that, remember they are still here bajja kubaawo and they will be willing okuddamu ebibuuzo byo ebyo bitanyonyose nga tuyiga byolabye ku YouTube n'otategeera ng'olina ebibuuzo byolaba nti I need to understand this. There will be somebody willing okuddamu ekibuuzo kyo. Tusanyuse nnyo nga bw'obadde otukyalira n'owuliriza n'osomako n'olabako, twandikusabye na bino obiwulirize nga tugalawo semina eno emaze ennaku 72 nga twogera nga tuyiga nga tunoonyereza ku kigambo kya Katonda. Omutwe gugamba nti okwagala kwa Katonda okutalemwangako, the love of Christ, the love of God that has never been defeated. The love of God that has never been defeated. Amen. Ekitabo kino, the Song of Songs, complicated as it is, nga kimaze emyaka 3,000 ng'okutegeerwa kwakyo mu nsi kubulaabula, lwa nsonga nti ekiseera kyakyo ky'okukitegeera kyali tekinaba. Okukitandika okukitegeera ne tukisomako ne tugeraageranya ne tulaba nti this is the truth of what it is saying. Kitegeeza nti ekiseera kyakyo ky'okukitegeera n'okukola omulimu gwe kyali kirina okukola ogw'okutegeka abantu ba Katonda, okwetegekera Katonda okujja atwale abo bamukkiriza mu ggulu kukoze eki kutuuse. We have no doubt in our mind okujja kwa Kristo kukoze eki kutuuse. You may doubt it, naye olw'okuba ffe nti ekigambo kya Katonda kikyogedde, we believe that. If the Bible says it, then we believe it. If it doesn't say it, then we don't believe it because it is not in the Bible. Ekitabo kino kitulaga okwagala kwa Kristo, ne kitulaga pulaani gy'alina okuwonya, okununula, okulokola ekkanisa ye. Emaze emyaka era tubadde wano nga tuyiga nga tulaba ekkanisa yatandika ddi, ne tugigoberera mu kyatisizono ozolaba ennyingi eziri kuno nga tonagenda gwali wano osobola okugenda n'okwata foni yo n'okwata videoteepu n'olaba nti ebintu bino obifuna. Oba tobifunye tuukirira abakadde bakuwe scrolls zino oba basobola, oba tuukirira nze nkubira ku ssimu ombulire what do you need, what explanation do you want so that you may get yourself ready. Nga twogera ku ebyo sijja kwerabira ekibuuzo kye bambuuzizza nti ssebo okumakyanga oyigiriza wagambye nti ekkanisa ya Katonda eno, the Roman Church, the Seventh Adventist Church, it appears nga Bible bw'egyogerako it is not ready, and we agree that we are not ready for the kingdom of heaven. Era bw'ofukamira n'osaba ng'osaba Katonda akomewo, wandibadde otuusaako n'ogamba nkusaba onyambe neetegeke because I am not ready. Are we together? Now, netugamba nti ekitabo ekyo it is for us. Lwansonga kubanga akaseera kakoze eki kaweddeyo, naye akaseera nga kaggwayo eri ekkanisa, ne Sitaani ate omumwa ayongera amaanyi ge okusaanyaawo ekkanisa ye, ng'enkomerero egenda etuuka ejja kubaayo amaanyi ag'ebika bimeka bibiri, powers of the good and powers of
evil ng'amaanyi ago gonna galubirira galwana okulaba nti gasika abantu ba Mukama gano gatwaleko ate nagano gakole ki gatwaleko nga Katonda asika abantu be abalokole ate ne Sitaani asika nti saagala kufa nzekka kubanga amanyi Katonda olugjawo abantu be n'abatwala ekijja mu ki muliro saagala kuzikirira nzekka waaki nange ntwaleko ekitundu nkole ki nfe nakyo. Are we together? Ekitabo kino nga tukiyiga twasabye era twalabye nti right from the beginning kuviira ddala ku nkomerero Sitaani abadde agezaako okulumba n'okwagala okusaanyaawo ekkanisa ya Kristo. Ngenda kukulaga reports, ngenda kukulaga seasons, ngenda kukulaga events 3 eziraga ekyo Sitaani kye yakola ate nga kyagenda okukola enkomerero ya byonna ng'etuuse. Njagadde tuddeyo eri tulabe ekitabo kye twasomye mu Esther essuula ey'okusatu. Maama yatusomedde ddamu otusomere essuula ey'okusatu mu Esther tulabe era eddoboozi ery'omwanguka otubulire what is going on. Esther 3:8-10. Always beeranga ready olage nti I am ready. Esther 3:8-10. Kansome kubanga nze ndi ready. Awo Kamani n'agamba Kabaka Akaswero nti waliwo abasaasaanye abataataaganye mu mawanga abalina abaana mutuyambeko tukyali mu kusinza Katonda tukyali mu kusinza laba nti abaana bateredde bulungi tusobole okuwulirizaganya. Okay, genda mu maaso tandika maama. Awo Kamani n'agamba Kabaka Akaswero nti waliwo abantu abasaasaanye. Ani yagamba? Hamani. N'agamba atya? Nti waliwo abantu abakoze eki? Abataataaganye mu mawanga ne mu masaza gonna ag'ensi. Genda mu maaso. N'amateeka gaabwe tegafaanana n'amateeka ga ggwanga lyonna. Otyo. So tebakwata mateeka ga kabaka kyekiva kirema okugasa kabaka okubaganya. Amateeka gaabwe gafaanana gatya? Ganjawulo. Empisa zaabwe zitya? Zanjawulo. N'amateeka gaabwe gatya? Ganjawulo. Mawufu kugafa ag'ensi eno. Wulira omusajja ono Hamani amaze kulaba n'ateekawo enjawulo mu nneeyisa n'amateeka g'abantu bano bayogerako. Are we together? Singa ensi tutunuulidde eyinza okumanya n'etegeera nti amateeka gaffe n'enneeyisa yaffe yanjawulo. I'm asking you, church, Adventist church, bw'obeera omugenyi tofaayo, mbuuza mwe the Roman church, singa omuntu abatunuulidde n'abalaba mu nneeyisa yammwe, kwagala kwammwe, njogera yammwe, kwambala, kulya, kunywa, abalaba nti muyimidde ku mateeka ag'enjawulo agatifaanana n'ag'ensi. I'm asking you, can you answer that and say yes? You can't say yes because you are not different. You are not. You are not different. Okujjako nga mulimba bulimbi. Naye omusajja ono Hamani, omusajja omubi ennyo, yalaba abantu ng'abanjawulo. Did you hear that? N'abagamba nti amateeka gaabwe gaki? Ani amanyi gy'okolera, gy'osiiba, night shift, day shift, mu ddwaliro, mu ssomero, mukeeyaho omuntu amateeka gaabwe ganjawulo. Who knows that? Mbuuzamu abasebenzi. Who knows that? No one, because you are the same. You are the same. The way you talk, the way you eat, the way you dress, your behavior, your families, abaana bamwe, enayisa yammwe, n'enayisa y'abaana bamwe. Nga ngenza kusomesa mu primary, n'ensangayo abaana ab'ensi, n'ensangayo n'abasebenzi, they will be behaving the same. There is no difference. Tombuuza nti awolini, kubanga amasomero g'era gano gasomesezaamu. N'ensanga akaana akasebensidde, kumpi kannemesa okusomesa. Ku supply teaching wali. Ngankamata kugana kati kasebensidde. There is no difference. Mwokugenda nga mweyogerako fe abasebenzi tuli bwe tuli mulimba. Hamani yabalaba n'agamba nti banno they are different. Ekiseera nga kituuse nga twagala twogere ku neeyisa yaffe. Ekkanisa eno eteeka okwogerwako. Kubanga erina ekizimbe ekirwadde that must be squeezed. If we are to heal the church, we must squeeze the church and let the church know something is not right here. Amen. If you like it, you don't like it, that is the right truth.
muteekwa okweyisa mu nneeyisa esaana abantu batulabe bagambe nti weewaawo abantu abo baki banjawulo. They must be different. Kitugasa kiffe okumala ebiseera byaffe nga tweyimbalimba tuli banjawulo. Mufuuka banjawulo nga saabiti ekoze eki etuuse era ne bwetuuka tuyinza okuba tugamba nti engeri gy'olabikamu toli wanjawulo n'ensi. No difference. We can still tell. We can still tell. So we must face the reality. Whether it hurts, we must face it. We must face it. Abakyala mmwe abeetegekera Katonda wammwe, especially abakyala aba Seventh Day, you need to reform because you have conformed too much to the world standards. Twagambye Mwoyo Omutukuvu ateekwa okutulaga atuggyeemu endabika n'enfaanana ey'ensi. Naye n'olyoka osanga abakyala aba Seventh Day abalowooza nti ba Seventh Day ng'ennyambala yaffe nkyali ku nnyambala kubanga abantu ba Katonda obalabira ku neeyisa yaabwe n'ayambala ng'agenda mu Olympics n'olyoka obala emisuwa n'amagumba oyo mwana wa Katonda n'olyoka osanga owensi n'omu. What is the difference? Tell us. What is the difference? Amen. What is the difference? N'olyoka oyaganga bw'oyagala otegeere obunabbi olye bulungi health form bikuyambe ki? Dressing and eating is part of salvation. It is part. Naamani n'abalaba n'agamba nti abantu bano eneeyisa yaabwe ennyambala yaabwe yanjawulo ate bawunya buli wamu. N'alyoka aleeta pulaani n'agamba katubazikirize. Kabaka bwonna asiima. Lindako katonotono. Omanyi lwaki yagamba nti babazikirize? Ng'abuuza kabaka osiima tubazikirize? Kubanga amaze okubalaba nti banjawulo. Singa yabalaba nga si banjawulo teyandigambye nti babakole ki? Babazikirize. Omanyi lwaki kati ensi etwagala? Kubanga tufaanana nayo. We resemble the world. Yes. Ekiseera bwe kirituuka olunaku ne lutuuka ne tubeera different. They will hate us. Today they love us because we are the same. Our Sunday they are the same, and the women are the same, and the children are the same. Otuuka mu kanisa y'aba Seventh Day n'osanga abaana bano boolaba nti ba Seventh Day bano nga okusaba okusinza ku Sabbiiti abamu bavaayo bakaaba kubanga abaana banaabo aba Seventh Day bamuvumya ne bamwogerako bino ne bamu nadaddi mami saagala kuddayo ku kanisa. Obaddala aba Seventh Day banvuma bwe batyo negye ngenda mu ssomero lye banvuma ne mu kanisa ne banvuma. What's that? Why should I go? Nga baana ba Seventh Day abo boolaba abo ba Seventh Day naye ng'ebyo bamanyi okudda ku bannaabwe ne baboogerako bafaanana batya, sayizi zaabwe bambadde batya. N'osanga abaana batayagala na kanisa. Lwaki abaana ba Seventh Day abali mu bibona mu Lungereza tebatayagala kusaba nammwe? Bamala okukola ne bagenda ne badde n'obasanga the church doesn't mean anything kubanga babalaba. The way you behave, you don't behave the same as you behave at home. They want to see difference. Naib daddy money, why don't you look different? What is the difference anyway? You all look the same. And then we are waiting for the bridegroom to come to take us home. To take who? Not us, somebody else. Ono nambuza ekibuuzo n'agamba nti ssebo ogambye nti ekkanisa tenaba kukula, tenaba kubeera ready for Jesus' second coming. Ekyo kiyinza okutaleetera Yesu, kiyinza okuleeta Yesu okulwawo okudda ng'ekkanisa bweyetegeka okukomawo kwe agitwale. Abuuza ekibuuzo nti olw'okuba ekkanisa teri ready, the Sunday church is not ready. Ekyo kitegeeza mu kubuuza okukwera tekiyinza kuleeta kulwawo nti Yesu ate alwewo kubanga aginde ekole ki? Ebeere ready. Abaabaddewo twakirabye ne tukiraba bulungi nti waaliwo okulwawo at a certain point in time. Ne tulaba nti Bible yali etulabula n'etugamba nti bannange nja kulwawo musome Daniel and Revelation, nja kulwawo musome kino musome ki. Ekiseera kyatula n'atugamba nti now there is no more time for delay. Ekyo twakiraba. Ate ku makya tulabye
nti ekiseera kasita kibanga kituuse ng'akubalirira kw'eggulu kutuuse akalimi akawola essaawa z'eggulu prophetic time clock in heaven ng'etuuse wali weerina okutuuka Jesus will make those who have been trying to be ready, he will make them ready. Did you hear that? Kakati bw'abuuziza ekibuuzo kino ansa ndowooza tewajjulidde ku makya ansa yagambye there was a sudden maturity. Twakirabye twabadde tulaba akaana wali nga tekali ready naye Kristo n'ayogera Katonda n'ayogera ekkanisa n'emuddamu ku nsi nti kati ndi ntya because I have been willing. Singa oba obaddeyo ng'osiiba ng'osaba ng'okola ekitundu ekikyo ng'omuntu eriyo Katonda kyatagenda kukola akukolere ggwe. You must do it yourself. Did you hear that? Huh? Katonda tajja kusika busisi akuteeke ku mavivi nti fukamira osabe. No, you must be willing. Bible we yatugamba nti my willing people. Si bwe yagamba tajja kujja kugamba nti gwe genda okumesa biti. No, you must be willing to keep the Sabbath. Naye ng'ogezaako mu maanyi gwe ag'obuki ag'omuntu n'alyoka kuwa amaanyi ag'omuntu ag'omwoyo omutuukirivu akoze ki akukozesa amateeka ge. Jjukira nti bwe amateeka ga Katonda tosobola kugakola ki kugatuukiriza kubanga ekituukiriza amateeka ga Katonda Katonda yeka yagakola ki yagatuukiriza. Kaakati gwe okubeera nti ogatuukiriza olina okubeera ng'olina obwa Katonda obuli mu ggwe. Did you understand that? Twalaba bulabi nti Yesu nga omwonoonyaze ne babuuza Yesu nti ono n'omutwala agamba olw'okuba ono yatwala siteepu esooka n'akkiriza ani nze omusaayi gwange gumukola ki n'alyoka aleeta ekanzu ye obutuukirivu bwe n'abukola ki n'abukwambaza kubanga gwe obubwo nziina. Musajja ono omulaba yanguse bwona omusajja ono ayambadde enziina z'obutuukirivu bwe ateekwa okuba nga ali wiiringi enziina zino kuzeeyambula ng'agaanye okuzeeyambula. Yesu tajja kujja amugambe nti gwe enziina zino zireete omulaba nga bwazikutte. Yesu asikola kakati ebyo singa Yesu ekyakikoze sitaani ajja kunyera n'agambe nti kakati Katonda jangu toli mwenkanya. Omusajja oyo ng'enziina ze yali azikola ki yali azaagala wakola ki wazisika busisi toli muki. Omuntu ono alina okuba ali wiiringi okujja amateeka ga Katonda gamuleete mu maaso ga Yesu yeerabe amateeka gafuuke endabirwamu agamulaga nti toli mulongoofu weetaaga ani weetaaga Yesu. N'alyoka azikola ki Yesu n'alyoka azisigako. Do you understand that? Ne tukyogerako nti si ekyo gwe kyokola kansiibe kandeete ebirabo kanyambale bwenti kanyombere. Oyinza okwambala gomesi zonna zoyambala ono ayambala ebikoma wano n'akusookayo yamugamba nti Dr. Jima akubira akola kampeni ya gomesi. Oyinza kwambala gomesi 10 nga munda ojjudde enziina zenjerere eriheba naye ekyo tekitegeeza nti sijja kwambala gomesi nja kwambala enhawule. Abaana b'olubiri beeyisa bambala ng'abaana baki oba toli wa lubiri yambala ebyo byambalira eri ekansanga ekabalagala eri etwatambuliranga eri mutoninyira. Bw'obeerayo ng'omalagalya byokola ki byosanze osanga abali empuuta ng'olya abali effene ng'olya abali embisi ng'olya abali emmese ng'olya kubanga gwe tofaayo. Naye bw'ofuuka mwana wa Kabaka omati nze ndi musajja wa kitiibwa ankulembera abeera mu ggulu nina okulaga ekitiibwa kyani kyoyo eyankola ki eyangula eyanunula. N'eryoka ndaba nti oyo eyanunula nina okulya ebintu okunywa ebintu okwambala ebintu okwogera ebintu ebiraga ekitiibwa kye kubanga mwagala. Omuntu ng'omwagala oteeka wansi byonna by'oyagala kubanga omukola ki omwagala. Ng'aba yakwagala n'awaayo ekiweebwayo ky'obulamu bwe naawe bw'oba omwagala ojja kuwaayo ekiweebwayo kyebyo byokola ki by'oyagala ogabe nti yeewaayo ku lwange nange kaleeweeyo ku lulwe. Si ekyaba Oluganda. N'olwekyo tekibeera kya mutawaana kulwa nti Dr. Jima omanyi eyo suuti tenyumye ku lwaki kubanga Yesu tagisanyukira. Bwe nkitegeera tagisanyukira you won't even bother kuŋŋamba ekyo kubanga mba nkikola ki mba nkiraba omwoyo ali munze angamba nti ekyo tekikoze eki tekinyudde tekinyuma kiswaza kubanga ab'ensi oba bambala bwe batyo ate nze ndi mwana wa Kabaka nyambala ntya bwe ntyo.
bayibuli egamba mwe muli bakabona abasazi b'ebiki mulisalira ensi engeri gyeyambalangamu emisango mulisalira ensi engeri gyeyalyangamu emisango mulisalira ensi engeri gyeyanywangamu emisango mulisalira ensi okwagala kwabwe okwegomba kwabwe kubanga mmwe mwali mweyisa bulala a different way. Do you understand that? Mulisalira ensi omusango nemugigamba nti Katonda yabawe eteeka erigamba mukume Sabbiiti temwagikuuma mwakumanga lunaku luno nolwekyo mwajemera ani mwajemera Katonda kakati oba nawe wajema ate oli gusala otya mumutera okulowooza nti okujema musango gwa Sabbiiti kasita nkumye Sabbiiti oterezeza otya nti akuuma amateeka gonna n'asobyako limu gonna agakoze eki agasazizaamu gonna naye eri ayinza okugakuuma amateeka ga Katonda oli ambuuziza can we be perfect? Can we be perfect? Omuntu ayinza okubeera perfect kiki kyogamba? Obuuza kibuuzo kiki kyogamba? Omuntu ayinza okubeera perfect kyombuuziza ye wateeseko erinnya egute omutuukirivu ya anti kyekyo omuntu ayinza okubeera omutuukirivu oba atuukiridde ekyo kyobuuziza obuuziza otya? Omuntu ayinza okubeera omutuukirivu? No tekisoboka. Oba amanyi nti gwoli muntu munange toyinza kubeera mutuukirivu genda okole byonna byokola ki kubanga oli muki kubanga oli muntu. Teri muntu ku nsi kuno oba asomye oba dokita oba reverand oba pasita oba omukadde oba omusumba ayinza okubeera mutuukirivu taliwo. Olwekyo wajja n'abalinga bannange mubeere abatuukirivu byemukola si abatuukirivu mugambe nze ndi muntu nze ndi muki. Omuntu akola ebiki ebibi bwe nkusanga ng'obba n'ongamba nti nze ndi muntu kale genda obbe kubanga omuntu alina okukola ki alina okubba. Bwe nkusanga ng'oyenda naye ng'oli muki ng'oli muntu ngamba nti genda okole ki genda oyende era bw'otoyenda bw'otabba nga nze nkwewuunya kubanga abantu babba n'okulenda ne bakola ki ne benda ne bavumagana ne balwana abo baki abantu abo be bantu. Naye singa oŋŋambye nti oyo ali mu Kristo ayinza okubeerawo nga takola kibi nkugamba nti yes. Muntegedde? Is there a difference? Yes. Omuntu ali mu Adamu ow'edda ayinza okusigalawo nga takola nsobi nedda. Mpuliriza agambe nti yes. Omuntu ali mu Adamu oli eyonoona akyayinza okusigalawo nga takola nsobi tekisoboka kubanga Adamu bwe yayonoona abaana bazaala bonna baki boonoonye. Naye singa ombuuziza nti ate omuntu ali mu Adamu ow'okubiri Yesu ayinza okubeerawo nga tayonoona nkugamba nti ye abali mu Yesu tebakola kiki teboonoona. Lwaki? Lindirirako lwaki teboonoona? Kubanga Bayibuli egamba mwe mufuusa bitonde bitya ebyedda byonna bikoze eki. Bayibuli kyeva egamba nti mubeerenga abatuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu baali omuki. Ekyo nze nkiwandiise nedda kigambo kyani mbeera ntya omutuukirivu. Wava otya mu ddongo nga weesigamye kwani? Nga weesigamye ku Yesu Kristo. Bw'obeera mu Yesu jjukira atwala enziina zo zonna n'akwambaza obutuukirivu bwe. Obutuukirivu bwa Katonda bwe bukutwala luddawa mu ggulu si bubwo bwe bwokola. Ekyo tekigamba nti tokola butuukirivu munnange kikugamba nti beera omuwulize ogonde eddoboozi lya Katonda akuwa amaanyi bw'olibeera buggwe ayongere kwamaliriza buggwe. Did you understand that? Yes. Now let us move forward. Now ono omusajja Hamani agambye tubazikirize lwakuba amateeka gaabwe maki n'enneeyisa yaabwe yaki amaze okulaba difference. Kakati mbabuulire ensi eno bw'eraba difference muffe mu kanisa ya Seventh Day erikola program okugizikiriza. Did you hear that? Yeah. Olw'okuba teraba difference kyenva egamba nti bagenda bakola ki bagira bakyabeera wano. Now let us make a step forward. Kakati kiki kye yakola? Singa ogenze mu ssuula y'omukaaga olunya olusooka n'olwokubiri, ssuula y'omukaaga olunya olw'omukaaga
omusajja ono Hamani kyeyakola n'alyoka akwata Molodokayi bwe yali tayagala ng'alwanyisa ng'avumirira ayagala muwe ekitiibwa n'agamba nti kabaka saako omukono. Kabaka Ahasuero n'alyoka ateeka ku signature nti abo bonna abo ababunye mu nsi nga balina amateeka n'eneeyisa ey'enjawulo mubakole ki? Mubazikirize. Busula ey'omukaaga ekiro ekyo n'alyoka agamba omukyala we, n'alyoka aleeta amagye, n'alyoka aleeta abantu ab'amajjambiya, ab'ennyondo, ab'emisumaali, ne balyoka batandika okusimba ogusalaba oguwanvu, si gumu, seebiri, seesatu, seena, the whole hill. Era n'agamba nti eno mabega w'enju yange muteekeyo emisalaba egimala, kubanga kabaka ateeseko etteeka erigamba abo bantu bakole ki? Tubazikirize. Now listen to this. Ekiro ekyo ng'asitula emisalaba ng'agisimba kw'anaawanika Molodokayi n'ab'ekika kye n'ab'effamire alyoka agende mu nsi yonna azikirize abalala abali ebweru mu masaza gonna. Ekiro ekyo baasula nga bateesa floodlights emabega w'enju ye okusimba emisalaba egya buli ngeri. Bali lwedde enkya bazikirize Abayudaaya. Are you listening to me? Kiki ekyabaawo? Ekiro ekyo kabaka n'agenda okwebaka, ne baleeta emmere ne tawooma, ne baleeta akacaayi ne kagaana okuwooma. N'agamba nti nze mpulira siri bulungi, nolwekyo mundeetere ebitabo bya history. Oluusi omanyi wobeera nga tolina tulo bulungi n'osikayo ogutabotabo, nze kuba bwetumbula osikayo ogutabo encyclopedia ogunene bwe guti nenguteekaawo ngenda okutandikako page 2-3 ng'otulo tukola ki? Kubanga obwongo tebukyakola ki? Tebukyabitegerera. Naye bw'atyo bw'ayagamba nti munene ekitabo kya history nsomemu, mukinsomere, n'abateekaawo. Abazaana ne batandika okukola ki? Okumusomera. Kabaka afuna otuki? Afuna otulo. Ne basoma olunaku lwali bwe luti, waliwo abasajja abaakola olukwe nga baagala bate kabaka Ahasuero. Nga baagala bakole ki? Batenze. Ng'otwa tukola ki? Soma mpulirize. Abasajja abo waliwo omusajja Molodokayi ye yabalaba n'ajja n'aleetera kabaka olukwe n'amugamba nti munnange eri abantu abagala okukola ki? Okukutta. Ne tudduka abantu abo ne tubakwata ne tuwonya obulamu bwaki? Obulamu bwa kabaka. Banna bwentyo bwe lyali nti ye omusajja oyo ali luddawa? Nti omusajja ogwo guli awo, obusajja bweberevu gubeera awo wabeera awo. Ye omusajja ogwo gumugamba ye twagwebaza nti tebina kyemwamukolera nti bannange mwamulowooza mutya eyawonya obulamu obwange ne mumulekawo temwamwebaza? Nagati olwaleero ngenda kumukola ki? Ngenda kumwebaza. Kyalyoka agamba nti n'omusajja wange Hamani ye my advisor, yampa amagezi ku matanga atusse wano nja kumubuuza omusajja omulungi bw'ati omukolera ki? Kyava jja ng'atuuse ng'akonkunya namwe ayani oyo Hamani nze yingira advisor. Nkubuuze omuntu ng'akoledde kabaka ebirungi nnyo twandimukoze tutya? Hamani n'amanya nti kubanga nze namba 1 agenda kubikolera ani? Nze. Nanti kabaka anti omanyiza advisor, ate buli kyenkuwako amagezi bw'okola ki? Obeera mu ttiiki. Kaakati munnange omuntu ng'oyo omulungi ennyo gw'oyagala ennyo omwambaza ekyambalo kyo ky'obwaki? Ky'obwakabaka. N'olyoka omuteeka ku ndogoyi kw'otuula, n'olyoka odira abazaana ne basika endogoyi nga bagenda nga boogera nti omuntu kabaka gw'asiima era gw'ayagala anaatwalibwanga bw'ati mu kibuga kyonna ayambalire ebyambalo byani? N'amugamba nti oli mutuufu advisor nti ye genda okole bw'otyo. Omusajja gwe bayita ani? Molodokayi. Gwembadde ngenda okukola ki? Kakati njagala olabe ekiro Sitaani bwagezaako okutta abantu ba Katonda. Ekiro kyekimu Katonda ajjayo history. Bw'asoma history plan eyandibadde egenda up, kakati plan egenda down. Tuli wamu? The plan goes up to kill the saints of the living God. In heaven the plan goes down. Amen. Kubanga afuga ali atya? The devil can initiate but God controls. Hallelujah.
sitaani yandiba yakutandikako olutalo naye afuga ali atya afuga ali omu kakati ebyo tebikkomaawo ekiro ekyo pulaani ey'okutta abayudaaya ekoze eki egudde butaka genda mu misiri olabe ekiriwo abamisiri baagala okudduka bagende falawo n'alyoka ateesa okugenda kwabwe sikwagadde waakiri tubazikirize waayagalira okubazikiriza malayika avudde mu ggulu agenda ennyumba zaabwe azisaako akaki azisaako akabonero mwasanga omuyudaaya ng'ejo agikola ki ng'ejo agibuuka awe together abooluganda njagala mutegeere nti waliwo ensi ezigezezzaako okubonyaabonya ezigezezzaako okutta abantu ba Mukama okumala ebiseera ekyo oba tokimanyi njagala nkulage nti bayibuli etulaga bulungi nnyo nga teri kubuusabuusa nga history ebiraga bulungi the Babylonian Empire soera nkakantu kange kakola sebo wakakoze otya mumpa akalala okay the Babylonian Empire eno gyolaba yagezaako okubonyaabonya n'okutta abantu ba Katonda kiki yakola yalumba Yerusaalemu yonna n'egikuba n'eta abantu n'egisaanyawo wansi ku ttaka eyo Babylonian Empire yeyamenyaamenya n'ejjawo the great temple of Solomon kaakati abooluganda abasajja abo boolaba tebaakomaawo ng'abavuddewo ate twafuna Medo-Persian Kingdom. Medo-Persian Kingdom yeeno gyolaba erimu abasajja ono alina ekibegabega ekiwanvu ekirala kiri wansi the Medo-Persian Kingdom mwe tusanga omusajja ono Hamani agezaako okuzikiriza abaki abayudaaya. That is the empire. Empire eno ng'evuddeko baliwo ate tusanga the Greek Empire yeeyo eryawo ogiraba omusajja ogubiri guno ogudda wansi that is Alexander the Great. Emitwe gino ena be baali bakapitains be bagenerals be Lysimachus, Seleucus, Cassander, Ptolemy be bana abo buli omu n'afunako ekitundu kyafuga n'atandika okukifuga naye bakola ki abasajja abo be baalidinga the Holocaust ne bagezaako okusaanyaabo abayudaaya bonna abasajja abo. That was the kingdom. The Holocaust, that is the empire that led it and killed millions of Jews. Ekanisa ya Mukama kubanga balina amateeka ganjawulo nga bavuddewo ne tufuna ensi eyo gyolaba the Romans, the Roman Empire, the pagan Rome and the Papal Rome. Pagan Rome, Papal Rome. Papal Rome yeyazikiriza yamalawo neetera ekanisa okudduka okuva wano AD 34 ekanisa nedduka negenda mu ddungu gye yamala emyaka 226 ng'eddusaani the Papal Rome. Omutwe ogwo gwolaba akamu akavumirira Katonda amaaso agatalaba negagamba nti galaba. This is the empire, the Roman Catholicism or the papacy. Abo baata million 5 ez'abakkiriza ba Mukama. Now, if you go to Revelation, there are 7 of them. 1, 2, 3, 4, and then 5, 6, 7. Naye Bible ekugamba nti abo bonna Roma ng'evuddewo ng'emaze okwambuka n'evaawo ebadde efuga, and in 1789 Papa ne bamukwata ne bamusiba mu France n'atuuka okukola ki okufiirayo. Papacy naye bange ekoze eki evuddewo ate neddawo mugimanyi tekoze eki weeri. Bible egamba they will come again, try to do the similar thing they did by killing 50 million believers, followers of Jesus Christ. They are going to do it again. But what is the most important thing? Where are we going? And so abantu bano nga bwe tubabaze netugamba the Lions, the Babylonians, abo the Medo-Persians, abo the Leopards, Greeks, and abalala the pagan Rome, abalala Papal Rome, and then again Papal Rome again okuddawo, and is going to repeat exactly what it did.
naye nga kiki kyefa kubanga abantu banjawulo. Ekitabo kino The Song of Songs kyebadde ekola, it has been uplifting amateeka gani? Amateeka ga Katonda. From the day it started to the day it has ended, from chapter 1 to chapter 8, the Song of Songs uplifts nothing but mateeka gani? Mateeka ga Katonda mu mpisa z'abakkiriza bani ba Katonda. Now, I want you to listen to this. Kristo ng'amaze okuva mu kifo ekitukuvu. What happened? Ababaddeyo ku makya kiki kye mwalabye? Omukka. Ng'amaze okuva mu kifo ekitukuvu. What happened? What happened? Omukka. Ng'ekyo kitegeeza kikoze eki? It is finished. Now, when it is finished, ng'avudde mu ntebe ey'okusaasira nga tekyali kisa, mwonoonyi kaasigale nga muki? Nga mwonoonyi. Omutuukirivu ng'asigale ki? Mutuukirivu. Olutalo lujja kuba wakati wa that mark, the Sabbath and that mark at the door. 6. The Sabbath and Sunday. Ng'olutalo luli awo wakati w'abantu ababiri. Abakwata amateeka ga Katonda n'abakwata amateeka g'abaki? Amateeka g'abantu. It is your decision to make. Kakati kankolage what happens. The final battle tejja kuba nti ensi zirwanira amazzi. Olawulira China nti erwanira amazzi, America eyagala kubitandika, Bungereza ebitandika. My friend, the final battle is not after islands. Oba nsi tezirwana enetute ensi, Russia etute Ukraine. The final battle is what day do you keep? What day do you go to church? Do you go to church on Sabbath? Do you go to church on Sunday? You can see how far the two are different. Saturday eriawo ng'ogiraba, it is so near to creation. I want you to see Sunday when it comes in, it is so far from creation. That is the difference between Sunday and Sabbath. Kakati, because Sabbath is in the 10 Commandments and Sunday is out of the 10 Commandments. It is not there. Chajjanga teeka lyaki? Teeka lya Rome. Katugende ng'omukka gujjudde mu kanisa weekaalu ey'omuggulu. What will happen then? Omukka ogwo gwe mulabye, what will it signal? What will happen? Nga Yesu avuddewo takyawolereza muntu yenna. Olwaleero Yesu awolereza abakatuliki, aba Seventh Day, abasiraamu, Mungu Mwema, Church of Satan, Church of what? Buli church agikola ki? Agiwolereza. As long as they are willing to come and accept his voice, which is written in his word. Ng'atugamba, I am the creator of heaven and earth. Temubanga na bakatonda baki? Balala. Amateeka gonna 10 z'empisa zange tegabalokola, teganunula muntu yenna, galaga empisa zange ne gakulaga ekkubo nti obulokozi buli ludda wa? Buli ero. Oba okwata olunaku lulala kubanga amateeka ga Katonda ndabiramu nga gakugamba nti munnange tunula mu ndabiro muno osanzeemu etteeka erigamba nti genda osinze ku Sunday oba ku Monday oba ku Tuesday. Amateeka gagamba sinza olunaku bweru genda kukubatizibwa. Layini eno scroll yakubatizibwa, laba okubatizibwa nga kutandikira from the days of Noah at the start nekujja mpola mpola nekutuuka wano Roma netandika okukola ki? Okukukyusakyusa nga kumaze kumpi emyaka 7 Roma nekukyusa kubanga egamba nange nina obuyinza ng'obwa Katonda kubanga nange ndi Katonda. Kigambo kya Katonda nekikulaga nti munnange obatizibwako kubanga okubatizibwa okutuufu bwe kuti kwakunyikibwa mu maki? Mu mazzi. Katubeeyo ku mukka. Omukka gwe mwalabye awo ne tugamba that is a sign that probation has ended. Obudde ekiseera ekyekisa kikoze eki? Kiwedde. Revelation 22 verse 11. Omwonoonyi kaasigale nga muki? Mwonoonyi. N'omutuukirivu asigale nga muki? Mutuukirivu. Kakati bw'obanga oli mugenyi ebintu ebyo biyinza okukutiisa naye kabireme kukutiisa kubanga obudde okyalina obungi okubuuza buli kibuuzo kyagala okubuuza n'okukyalira bamanya amazima ne bakutegeeza ki ekigenda mu maaso. Kakati kankulage ebintu 7 ebikomererayo nga Yesu Kristo avudde mu ntebe ey'okukola ki? Ey'okusaasira. Number 1, ekidirira. The first thing that comes bye bibonyaabonyo ebimeka 7 ebigenda okuddawo. Ebyo 7 ekisooka kyamabwa agaluma, agasiiwa, agavaamu omusaayi, agavaamu ebizibe saagala kwogera kubanga mumaze kulya, aganene nnyo naye ng'amabwa ago gonna
nga malayika asooka alagidde ekibya kye kirimu ebibonyabonya omusanvu. Ekibonyabonya ekisooka kwe kufuluma nga kinoonya omuntu yenna asinza ku Sande. Did you hear that? Did you hear that? That is revelation. Tetulimu. Oyo malayika ng'afulumye n'alyoka ateekayo ekibya kye omuva amabwa aga buli ngeri nga ganoonya abo abaagaana olunaku olw'omusanvu ne bakwata olunaku olwaki olw'abantu olwa Roman Catholicism. Kubanga mwagaana obulokozi kamuwulire ekiva mu decision gye mwakola. That is the first plague. Ekibonyaabonye ekyokubiri kiriba kitya? Ekibonyaabonye ekyokubiri, malayika owokubiri alikwata ekibya kye n'akiyiwa ku nsi, ennyanja zonna ne zifuuka omusaayi. Why? Kubanga mwata millions and millions of God's people kamunywe omusaayi gwabwe. That is the second plague. Ngefuluma. Ulisa bulungi. And then comes the third plague. Kakati kiri kibadde ku nnyanja zonna. Kiki ekisigadde? Emiga gikyaliwo. Endiga, ensolo z'amazzi nazo zikyaliwo. Ekibonyaabonye ekyokusatu, amazzi agabadde gasigadde nago, malayika owookusatu aliyiwa ekibya kye ku nsi, emiga gyonna n'ebyennyanja ebirimu. Buli kantu konna akalimu akaliibwa kajja kufa n'amazzi gonna gafuuka omusaayi. Did you hear that? Eri abo bonna abaagaana amaki? Abaagaana amazima. Do you hear that? Kakati ako ke kaseera akabi nnyo mu nsi yonna. The time of trouble. The time of trouble. Ensi etandika okwebuuza, what has happened? Ensi ebadde ki? Amazzi mwagalabye? Ebyennyanja tetukyafuna kyennyanja. Zissa mutumbuzi tubadde tulya. Byonna byakoze ki? Byafudde everywhere mu nsi yonna. And then comes plague number 4. Ng'eno yo kubanga abantu bano baagaana Sabbiiti ey'amaki? Ey'amazima. Kawaddemu eryanda kakyaliyo. Baagaana Sabbiiti olunaku olwaki? Olw'omusanvu. Ne bakwata Sabbiiti yaabwe gye baatuma nti Sabbiiti nga yakusinza ki? Njuba. Nga basinza ki? Njuba. Ekibonyaabonye ekyokuna, omusana ogwo gw'olaba gujja kukirirako wansi. Gulyoke gubookye. Mwagaana omusana ogw'amazima guno gwe musinza mugulabe. That's what the Bible is telling them. Bible neyo egamba omusana gugujja kukka wansi gwokye, scorching sun gwokya abantu. Bavume kano bagambi bannange omusana gukoze ki? Njagala weebuuza akasana oluusi kaakako katono mu nsi yaffe. Buli omu n'abaana abakadde bonna baweddewo bannange wafudde 9 naye ng'akasana okalaba kali katya tekatuuka nake Uganda nedda. Katonoyo ka lunaku lumu heat wave. But that heat wave is going to come, and when it comes, it won't change. It will scorch and kill. Abasinza olunaku olwa Sunday nga baaganda olunaku olwa Sabbiiti oli mu mateeka gaani? Mu mateeka ga Katonda. Ekyo nga kikyali awo, wuliriza era njagala olabe nti ebintu ebyo birina connection n'ebyo ebyaliwo mu Egypt. Ekibonyaabonye ekyokutaano ng'omusana gukyabookya ng'ate bwe bavuma Katonda. Ekyokutaano amataala gano galaba nti ate enjuba eyase nti ate biki omusana gubookya. Tebena webenekweka mu nju tebaliimu, tebena gye bagenda. The fifth one is going to be darkness. Kubanga mwagaana omuki? Mwagaana amaki? Mwagaana amazima. You refused light. Mwagaana amazima gali mu kigambo kyani? Kigambo kya Katonda. Mwasalawo okugondera ki? Nzikiza. Kaakati yiyo nga tolina gwolaba, any distance, zero visibility, nga tolina kyolaba. That is the the 5th plague. Mwasinza Sunday ne mugaana Sabbiiti ne mumateeka gaani? Ga Katonda. Omusana gugwo guwokye. Mwagaana amazima ne mwagala enzikiza. Kakati tekyali munyenye, tekyali njuba, tekyali musana, tekyali kiraba kyonna. Nothing. Darkness. Wadde amagezi gamwe gakola nemuloza nti amasanyalaze, nuclear energy, it won't work. It won't work.
And then the sixth plague comes in. The sixth plague, the Bible gamba, the river Euphrates will dry up. Euphrates. Naye mu bunabbi amazzi amangi gategeeza baki? Gategeeza abantu. Abantu bali abadde bawagira nga bawagira nze nfiira ku Rome, nze nfiira ku Pope. Kibe kiri mu munaayogera nze sigenda kuvaayo. Mwogere sigenda kuvaayo. Bagenda okulaba ng'ebibatuuseeko bambi baali tebabikola ki? Baabulire ki? Baabulire Rome. Tebabadde basinza asigalawo ng'omukazi atazaalangako baki? Tazaalangako baana. Baliko bagati bananga omukazi oli eyali yeepanka n'agamba n'atula mu kifo kya kabaka mu kanisa neyeeraga nga bwali omugagga ng'alabye okusigala atya? Okusigala yekka. Naye Bayibuli egamba olwo nga beetegekera olutalo lwa Armageddon, kubanga eriyo abafuzi abava buvaaki buvanjuba. The kings who are coming from the east. Chichechiviram east, the sun. And what sun? The sun of righteousness. The kings are coming. The kings are coming. Naye abooluganda ku ssaawa eyo yennyini ku kibonyobonyo eky'omukaaga, the sixth plague, eddoboozi lya Katonda ng'amaanyi ag'obubi gayitiridde obubi n'ag'obulungi gagenda okuyitirira obuki? Obulungi. Kubanga buli kibonyabonyo ekizze babuuza, what has happened? What has happened? Kiki ekitutuuseeko bannange? Ng'ate bino bajja kutunula bulungi batunule. Hamani gwe mwawulidde alyoka abagambe nti abantu abo be mulaba abo be baleese bitya? Balabe nti eriyo abantu ab'enjawulo abatalina maki? Eriyo abantu ab'enjawulo abalaba, eriyo abantu ab'enjawulo abatambatambula. Bano be baleese kiki? Baleese obuzibu. Ku kibonyaabonyo eky'omukaaga we tufunira universal death decree. Hamani gye yawa, Falaawo gye yawa. Mugende bonna abo ab'enjawulo mubakole ki? Mubatte bonna abatakuuma Sande nga beekwasa ku Sabbiiti, bonna mubazikirize. Total destruction. Bagenda kusaako emikono, superpowers ziseeko emikono, kubanga kabaka apuluvinze, the Pope amaze okusaawo omukono, ayina poliisi ye America n'ensi ezimwetoolodde ez'amaanyi zisiremaanyi. Munoonye we bali, oba kyalo oba tawuni, musime mass graves immediately nga Hamani bwe yakola eri mu kisenge kye mabega w'enjuye. Musime as many graves, mass graves, mukwate nga mutta mbagirawo that night. Nga night bwe yali ewa Hamani. History will be revealed. Eddoboozi lya kabaka lisooke live luddawa mu ggulu. Ekiro ekyo ng'enkeera ku implementinga universal death decree ey'abakuumi baki? Ba Sabbiiti. That very night eddoboozi lya Katonda ligenda kuva mu ggulu lirangire nti kikoze ki? Kiwedde. Yakyogera luddawa? Ku nsi luddawa? Naga kikoze kitya? Omuntu akoze ki? Anunulibwa. Kakati mugulu n'agamba nti kiwedde okununulibwa kuli, kakati kutuukirire kukoze ki? Kugenda kugwayo. Eddoboozi eryo abatya Katonda betwayise mu loud cry nga bakayimba bonna ng'ekkanisa y'amaanyi, tugenda kuwulira eddoboozi eryo ffe abakkirizaani. Naye abatakkiriza bali teri n'omu agenda kuwulira. Nga Pawulo bwe yasisinkana Katonda, Katonda n'ayogera naye, abapoliisi baamuli okumpi ne batakola ki? Ne batawulira. Ku sixth plague Katonda wagenda okwogerera, nkomawo omwaka guno, nkomawo omwezi guno, nkomawo olunaku luno, nkomawo ssaawa etya? Ssaawa eno. Okuba kima. Naye ng'enkeera kubadde kutukola ki? Kututeeka mu mass graves. Babadde bateesateesa ebyo bye babaddemu
ennaku ez'emabegako nga bamalayika bayitaayita mu bantu ba Katonda bateekako akaki bateekako kaki secretly akabonero ng'eddoboozi lifudde mu ggulu ekiro that midnight ng'enkeera kututta eddoboozi liri eritugambye lwanaakomerawo. Are you with me? Lijja kujja nga ly'amaanyi lireete omusisa ogw'amaanyi ogutabangawo oluddawa ku nsi. Omusisa musisi sorry lunyankole mukiga musisi oli musisi alyoke azikirize agazimbe gonna mwe babadde enguudo zonna babadde bagenda okuyita trams zonna babadde bagenda okukozesa nga buli omu takyalaba gyakola ki gyagenda musisi oyo ajjewo emunyenye omwezi enjula nga byonna bikoze ki tekyali kikola ki kiraba. They do not know where to go. They can't see us. Naye ffe nga tukola ki? The saints are going where? Are going home. Tumanyi tuwulidde atugambye nkomawo kubakima. I am coming. Behold, I am coming so quickly. I am coming. Era awo tetujja kumala na wiiki nga tutandika okulaba akaki akali akatonotono tulyoka tugaa nti bannange yoyo twamukola ki. Hallelujah. Twamuyimirira. And the saints are going home. The saints are going home. Amasiga ge twakaaba mu nsi muno obulumi bwonna bwe tuyiseemu tubadde tuli bakuzikirira nkya. But now the saints are going home. Ku kyeggulo Katonda kyakoze eki? Kyategese. Enkeera eyo Bayibuli egamba nti wajja kubeerawo embaga ya Katonda. Ffe tugenda ku mbaga y'omwana bwaki? Abo basigala ku mbaga y'ani? Embaga ya Katonda by'ebinyonyi byonna ebiri mu nsi okujja okubalaba okubalya nga balaba obanga mirambo. Ffe nga bwe tubuuka tukola ki? Nga tuyita in the space of half an hour tubuuka tuyita mu kibuga nga tuyingira mu kiki? Mu kibuga. From a city to another city. The first heaven into a second heaven. From second heaven to the third heaven. The saints are going home. The saints are going home. Abooluganda, we have seen the sweetness and the goodness of the Song of Songs. Naye njagadde nkubuuze. I want to ask you a question. You have heard ngezezaako nga bwe nsobola mu lulimi olwange olutonotono lwemanyi nengezaako okufuba okukunyonnyola ekyo Mukama kyatusuubira okutegeera mu biseera bino ebyakazigizigi bye tugenda okuyingiramu. Naye ng'ekintu ekikulu ekisabo kye kikugamba, you don't have to fear anything. Totya kintu kyonna. Eyatandika omulimu mukwano gwo, asala emisango mukwano gwo, amanyi bye weetaaga yabirina ate yabikuwa. Kati bwe kiki kyotya obulamu bwo bwandisaanye kubeera. Hallelujah, praise. Praise the Lord. Kubanga akola ki? Asobola. Ensi bye yakwogerako, ab'ekkanisa bye bakwogerako, ab'okukyalo bye bakwogerako, bagambe nti oyo asala emisango mukwano gwange, mukwano gwange. Bwe ndiba nga nina kyembulako alikikola ki? Alikyongerako. As long as I am willing, I am available to serve him. Kumuwayo kyonna kyenkola ki? Kyonna kyenina, kyonna kyensobola. Ebibulako yakola ki? Yabimanyi yalibimaliriza. Kubanga yatandika omuki? Yatandika omulimu. Abagamba ekiseera nga kituuse bwe mulibeera kisenge ndizimba nemaliriza omuti, ndizimba nemaliriza. Abooluganda abaagalwa, Katonda ono amaliriza omulimu gwe, atutumye ffe tukole ekitundu kyaffe. Bwe tumala okukola ekitundu kyaffe akole ekikola ki? Ekisigadde. Nkoze gwakuleekaana nenyonyola ebigambo ebimu binene n'okunyonyola olulimi nga ndikusobola sisobola bulungi, naye manyi nti oli asobola akyayinza okumaliriza Katonda akakoze eki? Akasigaddewo. Nzize ssebo omusumba wampita mu kitundu kyo n'ompita eri ekkanisa yo. Nzize era nengezaako to deliver
nengezaako okuleeta omulimo oba amazima ag'ekiseera kino, the truth of the hour. Ndeese omusana nga wendaba Mukama nga bwagundazze ne tunoonyereza ffendi obaddewo, naye omulimu gwe wampita okukola nkozeeko ekitundu kyenkola ki, ekitundu kyensobola. Njagadde nti ebitundu ebirala ebisigadde gwe ssebo pasita eyampita mu kitundu kino njagala nkukwase omusana ogwo. Bw'obanga omanyi ng'okkiriza ng'oli wiiringi nga Katonda ono alaba, ffe ng'abantu gye tutalaba, wogamba nti I will carry that light. Omusana gwendeese nga si gwa bulijjo guli mu kitabo kya Katonda, era amanyi nti naawe ogulabye nga musana. Ako kofunyeeko akatundu ako nze nasalawo ng'amaze Mukama nga amaze kumbikulira nandaga the truth. Nensalawo nti Mukama, oba kulwala oba bwavu oba bibi, I am going to light up the corner where I am. Amen. I will try to do that. And I have done my part. Amen. And I believe I have done it well. Amen. I have fought a good fight. Amen. As a human being, as much as I could afford. Amen. Are you going to fight your fights? Ababadde wano buli lunaku nga musoma for 72 days. What light have you received? Omusana guli gwe mufunye in the Song of Songs. Ng'ekyo tulina okusimba essira. Our sermons, our teachings, our families, our children, our friends must start to listen to the gospel. Bible yetugamba nti ababeera eri batudde nange, companions, they want to hear your voice. Nga mwogera kuki? Ku kitabo the Song of Songs. Nze nasalawo mu mbeera zonna omusana gwange n'akola ki? Nze nja kugwasanga. Oba n'abeera mulwadde nja kugwasanga, oba n'abeera mu maanyi nja kugwasanga, kubanga amanyi nti ze mu maanyi agange obubi obunzijjudde bungi nnyo, abumala ali atya. Naye oba akkiriza n'angamba nti genda otwale omusana ogwo, I will take that light. Omusana gwange nze naguyasanga, omusana gwange nze naguyasanga, gwakenga 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 sikuvumikirenga, nze naguyasanga sikuvumikirenga, nze naguyasanga, gwakenga gwakenga gwakenga. Nkimanyi nti olina pasita akulira ekkanisa eno, era nkimanyi nti singa teyanzikiriza okujja okubuulira wano sandeze. Nolwekyo nja kusaba omusumba, nze nkoze akatundu kange, njagala mukwase omusana guno, bannaaba nti ajja kugutwala mu maaso, ajje ayongerezaawo wenkomye olwaleero. Naawe ssebo ng'omusinga w'ekkanisa eno, omusana guno njagala nkukwasa. N'omusumba wakukulembera, omusana guno muteeke mu mikono gyammwe. Kubanga nga bwe tulabye mu steps muli nti buli omu yajja n'akola ekitundu kye mu madaala, nze nkoze eddaala eryange. Mbadde wano mu mazina ag'amakanayini n'enzina amazina agange. I have danced my dance and I have tried to share the light. And I want not before me, but before the living God of heaven. I give you this candle, that the light of the Song of Songs, you will shine it from now on. Amen. Take it on to your church members. Amen. It will change and revolutionize your church. Amen. If you are willing, as I have been willing, we shall do our part in the steps of the Word of God. Amen. I hand over my lights unto you. And I understand this church, you have a pastor who looks after it when you are not there. And I think that you'd like to share that light with him.
church congregation, Pastor, I want to hand over the lights. That you pass this light to your congregation. We may start anywhere. Kurukalibera simu. Omusana Pastor nga bwakuwadde koze ekitule ekyange. Mukoleze kanisa yo. Aboluganda ndakusaba abadikoni n'abakadde abali kuno. Basaba muyimirire. Ndakusaba abadikoni n'abakadde abali kuno. Yakuba kwasa omusana ogwange. Yes. The elders, please. Sebo mukyala Masiibwa wampita mu kitundu kino yagadde okukwasa omusana bwe. Oweereza abantu. Lady. Obadde mu kanisa ng'otwala omusana ng'owulidde muwenze ekanisa yo.